So page 9. My lord is still in the master bedroom of Judge Sipapa. I recovered a suspected gold melter with 2 suspected pieces of gold. It was a suspected gold melter. Gold melter. With the 2 pieces of suspected gold. I marked it 31 and photographed it. As you can see it clearly in this picture. My lord is still in the master bedroom of Judge Sipapa. There was some suspected gold jewelries. Suspected gold jewelries. Which was found on the table, which I marked 25 and photographed it. It's different from the other one. It's different. So what was the location of this one? The location of the suspected gold jewels was on the table in the master bedroom of Judge Sipapa. Alina okukola ebimu alina okulaba nti agenda mu bifeeru n'alaba ebintu ebiri okujjamu obujulizi n'ebizibiti n'abijjayo oluvannyuma n'awandiika ripooti. Olaba nti omusango guno yawandiika ripooti era n'ateekako amannya ge n'omukono gwe yagiwandiika nga 6/2022. N'agamba nti yagiwa reference oba enamba y'okugijjukirako ng'eri kabalagala CSI/5/522/2022 era n'agamba nti yali 22. N'agamba nti ng'ennaku z'omwezi 3/9/2022 ssaawa nga 3 ekibinja ky'abasirikale abalekebejja ebifo ebikolelwamu emisango nga yabakulembeddemu bagenda mu kifo ekyo, naye nga mukama we yali akulira okunoonyereza emisango ekabalagala eyamuyita n'amugamba nti alina okugenda mu kifo ekyo ekyalimu obubbi ebuwaate. Bwatyo n'agenda n'abasirikale abalala bagenda mu kifo ekyo, naye ne bamugamba nti ekifo ekyo ennaku z'omwezi 28/2022 ntulaba abantu abaamenya mu nnyumba ya Jacob ne babbayo ebintu eby'enjawulo ebirimu ssente, zilaputopu, amasimu n'ebirala. Tebwate bagendayo nga 3/9/2022 ssaawa nga 7:25 nti bwe batuukayo ne babagamba nti bali mu maka ga mwami olumu Charles, ng'ate abamugamba abatuuze ne bamugamba n'abapoliisi yasanga nga batuuse. Yes, Which date is the ticket? In my bag. In chambers, they don't need the media. I don't want to appear in your pictures.
You can leave it. Let's go with them up. You can leave it. Then you just climb the stairs. Bring up. Report your charge in. Officer, esembayo musamugo muyindi egwa mu China